Newspack channel kwali wabale kubanti no oje kumideko manji genkuletede kiriza tuberenga tugatandikirawo munange full figure chebali mukumukola bavuddeyo ne baberanga ate baleta bwino we bavuddeyo ne baberanga ate baleta ebyama bye kakati no Nalongo tasaaga twogera ku Nalongo kitone avuddeyo n'abaako byayogera mbo full figure byayina ebitundu by'ekyama bibiri. Nalongo yabyogedde bannange sigamba nti noffe aba Newspack channel ffe tuli mu kuba nti nate tubyogera katubere nga tukuwa akatambi kano njagala nkunyize kuba banafumu waabanga ogende okole ki DJ Kikofiira yayamba okujjanjaba oyo musiru oyo yalina ebitundu bibiri ekyasajja n'ekyabakazi bamujjanjabira ntebe nga nze muyambako oyo gwolaba ate nze mu bantu batalina kuvuma nze singa tanvuma kitegedde kuba oyo gwolaba bamugoba mu kika kojjaawe yakwata nnyina nnyina n'amuzaala bwe bayala baabonaabona ne basuulawo ekyenena kyaki kyawanga gwe emyaka gy'omulabidde simple question wali omulabyeko ng'agenze waabwe omuntu yena yena mmega teri muletamanyi nti ngende matte nennimo ebijja tiyo takimanyi awo we yakomya sho ekisiraani ekimuliko kyasula n'ekifo n'erinnya terikyaliwo mukwano kati obudde bwonna bukoze eki sooka ofokasinga ennyo ku muvubi eyakwata n'akuzaalamu omwana eyasooka olimba abantu bange musawo kwaye entegeera ye ey'olubato ng'omusawo akwagaza ki nga dokita omugjawo otegeera ku makya ziba ziwera musanvu obwongo ne busaanuuka ate okimanya otegeera mpola ekikuzuza mu musana kiki ekimutambuza nnyo mu musana omungi guno nga teyeesiga mutwe gwe kiki akunamira abaana bato mujango ndaba eno balabe ki agamabeere agakulinga epipa okumanya omukazi ebimunnumako bingi yali alowooza mbuze ennyambala akabina n'agenda n'agula akabina n'akamalangamu emyezi ena nga takooza n'alyoka awunyirira makinde yonna n'emirirano ova ku muntu ayambala akabina n'atanyuma waliwo abawala bagwambala ne banyuma oli gwe waŋŋambala oli bannange awo yasamanno jakundanze boogera zisingira bantu anti namukasa bwe yagamba nti yali akambala abwawula namukasa yambalanga akabina era naye bw'aba yali akambala yali anyuma anamugamba kajje naye yali anyuma zansimanyi nti akambala waliwo omuntu ayambala akabina n'alabika buki nova ku muntu akambala n'afaanana ng'omugogo bw'ati ng'ate akataddemu kati gw'otya figa eyo etalina kiginyumira mu bulamu saagala buyambi ku nsonga zino temumanyiddeko kimala kakati kambawe kati tuli kayimba ka mafia boss bawe bagambe kati ke tuliko twagala tukayimbe mpaka wanaabawa yeso ki gwe bwoba okyakala kalina eri upside down eringa olukubo olwolugenda mu kabuyonjo teyawula genda wogira yes nga tukyali mu lutalo lwa Nalongo kitone kw'ossa ne full figure munange naye azizza omuliro avuddeyo n'abeeranga amusabula katweme kulisawo akatambi kaakano mulenzi gwe njagala okugamba ebigambo bino oyo mulenzi mukazi nze ondaba osobola okulwana ebintu byonna osobola okukola buli kintu tosobola kuwalisa musabwa nze sisobola kupima basirikale ate sobola kupima BSFC nze ne mukwano gwa BSFC ekyokunze sabale na kinyombya nze muzayi namulabye nengenda wali mu maaso ga muzayi kusatadde agenda kuza kujja jana Lois batonyira oli mu maaso ga muzayi nitugenda mu maaso ga muzayi nawandika n'okuwandika nakola ebifa ku social media batuyita bwise era batusasula sente nkona ebifa ku social media nze siri kireerezi nakimu kabu yanyumye yabadde very smart waliyo nno mulalo no werisirani so yamusaze katono emutte oba otane fango linofuna abantu basatu olaba fangoni olaba ali emisikini yalemeddwa okujja ne tiimu ne gaali yonna ali emyabadde atudde mu katebe ambinga naye aswala n'ekyokunywa nga takirina oyita otya abantu n'amazzi ne gabula ku mmeeza mulekerawo okwetimbatimba bye mutali toli muyimbi toli comedian toli muzanyi waki okutta ebisirano batadde ku stage gwe kennyini oli wa kisirani ekisirani ne toki emooca ndoza wakiwulidde wabadde weetega basajja wabadde wepromotinga oli kubanoonya wabadde ekituufu okolaki bye muzanya mwabipangidde awo tebinyuma tebigatta tebikwatagana nagenza okulaba ate oli avaayo akulangira yakulonda kasasiro tubagamba igenda kubera mu 7 mix conference ku Miss Steel Hotel
Subscribing and liking aleka obakawa mu comment section. Wuma Lukasumbo Gambotia Nabire Justin tukutumideko nankuke Esther twagala okubuuzaako Adija Oliote Mukwano Namutabi Darat twagala okutumirako Ndagira Prosi twagala okutumirako waliwo mukwano nga fayitibwa Swabra twagala okubuuzaako ate nga atuyina ne mukwano gwaffe ayitibwa Ide Mubaraka katubere nga ate tweyongerayo mu katambi kano munnange Bobby Wine obotutu abadde tumuluma oba yabadde abadde ki nga woli mukulaba akatambi ako kavuddeyo nno ne koogeza abantu obwama okitegeera nno nga bagamba nti omukulembeze yabadde anywedde biki omukulembeze yabadde otulo tumuluma kale abantu nno akatambi kano kabalese nga bali mu kwebuuza buli omu nga ate atema amugambo gwe naye katubeere nga tukuwa ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'aliko kyagamba akadugoloza Museveni asinga obukodyo teka naawe singa nkyaliwo ayina Bank of Uganda ayina buli kitongole kya gavumenti ayina poliisi ayina amagye naye nkyamulumya omutwe bw'aba ayina obukodyo omusanvu ze nnyina obukodyo 10,000 Balista Timo avuddeyo n'abeera nga ate ayombesa kw'ossa n'okutabukira Bruno K. Bruno K tebimutambulira bulungi kaakati nno Bruno K ng'agenda blockinga Balista Timo ekitaamusanyusizza n'abeera nga ate amusabula akatambi kaakano Kristopanda kuvanda anana chimati timu Kristopanda anana chimati timu imbada timu Kristopanda kuvanda oyo musajja zibali yani beautiful namuli kusala mukazi tola bilira mwana oya wala kutendali dali oli yozina oli gwe what are you talking about Madama blokize katika bloki yana tunda kunda matamu kati bloki yetu Bruno K kana chinda bana bloku mbwa gasia kati bloki again kana kati reporting yana reporting chiro officer that man has no job dakula muyai report Subscribing and liking leka obubaka bwawo mu comment section tugenzeko Tamale Mirundi Junior aliko byavuddeyo n'ayogera ku Catherine Kusaasira kw'ossa ne full figure. President Museveni yabakoowa mwagala abaatulire nga yagenze wa kisa kya Mukama. Kisa kya Mukama teyakyaziza President sabi bagamba wano. President Museveni bw'aba yakwagala teweetaaga munoonya yabadde wa kisa kya Mukama kati gwe Kusaasira oli eno okaaba bannange bangoba baakugoba akabinako kabigulireko ewalala baakoowa wali osusse okubigula akabina newe kiteetaagisiza Kusaasira bye byaggo bya mwenaalemu kwetega mukulu ati nno kanga gambe ojo yambadde siriti wobigula amabina Kusaasira ebyaggo bya mwenaalemu byebyo akabinako tebakyakalaba twayeresiweya mugende wa Minister wa Presidency Babalanda ye Mukama wamu mwagala buuka protocol butasoma bwe bubasombo mwagala buuka protocol tomanya twala ba advisor mu Uganda Ministry ya Presidency yetwala ne baladisi je muba mulaga emutwasamira wano Kusaasira president yakuwa sente nokola ne factory yebizigo era tewakuta Kusaasira oyagala sente olinga mayembe naye kuno tojjazefuna mukazi gwe byewekaabya mubankute abe SFC temumanyira gwaba webyokola Kusaasira gwa deploying SFC obutasoma obukujjude leka abantu bakole emirimu gyabwe Kusaasira leka abasirikale bakole emirimu gyabwe they are not on your orders mwaze ne babaweewo okutuula je mwina okutuula ate oyagalodde muteeti ya General Lweiso ne Kusaasira ani akuloga muze ndi adepayiza byebiki ebyo mumulaba ddi
baba wa office baba wa 1.5 size mufuna milioni emu n'ekitundu tezigulya nambwa yange salumu mmere advise omulabadde baba wa office just butabulwa sente butabulwa kyemulya President Museveni aina ba advise 13 ate yaba advise nga ye mwennyini ba advisor mu Uganda bakwata 13 kati ate yabalonda yabawa amagezi kati ngojja bajja kukuba nakulabye kusasira ng'ovuma abe SFC woli member wa First Family ojja kwebuza oba oli member wa First Family abantu bona baddayo okukola laba kisa kya Mukama yaddayo okukola n'ekisa kya Mukama yakyaziza president kusaasira oyagala ebyobwerere era weetega mu konvoyi ya president ng'ava Entebbe n'ogigwamu n'ogende Canada bakujjanjaba ebisago Kasalini ogize konvoyi ya president ejja wagigwamu president n'abikula eddinisa n'akulaba nagatu eyongereyo bagenda babakuba emigga ekisolo ngera mugeze ne babbucha maani ne babakuba emiggo ne full figure ne babakasuka ekisolo mu town neera temuwulira. Why do you let the president be? Musajja yabakowa dda mumwesibyeko ali ku bintu birala ali ku Paris modo musajja ali kuseteza gulowa ez'abakazi kusasira oleeta kabina tuulako ewuwo muvuma abeSFC kusasira lwaki temulinawo office ze baabawo ye office zammwe ziri wa kusasira. Bajja avuddeyo n'abaako byayogera ku bya protest vote akatambi kaakano. Mukama wange Kyagulanyi njagala obubaka buno babukutuuseeko. Omusajja nga yakakola etteeka ly'amagye n'okwata akazindaalo n'oddamu n'oweyita omuyeekera. Museveni agenda kukwata ka vidiyo ko Kyagulanyi akowe ba international donors mugambe zinalese etteeka ly'okulwanyisa abayeekera omusajja wuyo muyeekera. Yerangirirako dda. Tali muyeekera mutuufu agenda mawulire n'agamba ndi muyeekera ya muyeekera abera wa AI. Taliyo. Kyagulanyi ava mu buyeekera bwa AI okwogera obwogezi ndi ndiki. Kwezi buloba kati nkwe example wane Busoga wetuli. Omuntu yena mumpulira kubanga bilogamba nti ngenda kuzimba ennyumba abalogo baba bangi. Nkwegayiridde gwe omuntu yenna ngoberera success yo yonna tojogeranga n'ogigamba omuntu yenna. Abantu abakulaakulana tebogera next plan zaabwe. Abantu bagali. Yayambye Museveni okufuula etteeka ly'amagye legitimate oluzukulu vaayo. Kubanga ogamba nti nze ndi muyeekera ndese etteeka likwata abayeekera. Kati international community egamba Museveni mugezi. N'abaana baana bakwata bulijjo bayeekera. Kakati ate statement ye bw'ogyogera oyongera ba Eddie Mutu bateeka mu target nga tojja kwetaaga aba Eddie Mutu mu kalulu. Njagala Mukama wange Kyagulanyi oyige politics bakwana abakuwaana. Zino embisi zonna ezikuwaana musimanyi tosobya todwa zikulimbalimba kubanga bbiri mukaaga tolina kyogenda kugamba bantu kiddako. Nkwegayirira ng'olaba musiru bajja nsobola okukolayo ebintu ebimu ng'ensi tebimanyi. Press conference Kyagulanyi tezirina kye zaayamba DP kati lwabyogedde press conference wabaddewo ki muve mu press conference mukole strategy aga Katonda mukwate omusajja on offside. Museveni asobolera ddala okukwatibwa offside naye omumwa twagala nnyo endiru ne comment naye kati kasaba mukubira engalo nge bwakwata akazindalo ng'acamuka tosobola kukola statement nti ndi muyeekera ng'omusajja yakaleeta tteeka lyakwata baki ogenda kukwasa abaana b'abanno bangi bw'oba oli muyeekera sirika kola strategy nga terina omwagi kola ki. Museveni bwe yagenda mu nsikuti yadda nga mukudda mu Obote tiyagamba nga Obote tugenda kukubisa AK-47 omulabe wo tomuwa gap kola bya kisiru. Kati ambassador yalabye statement ya Kyagulanyi omuntu yenna yalabye state ya Kyagulanyi nti ze ndi muyeekera osobola kulenya Museveni lwaki yalize etteeka ly'amagye kitegeeza oyambyeko Museveni okugamba nti byakola bituufu. Mukatangulu wali abantu abaali emmere abategeera bagamba ne opposition teri serious gwe oyimeka siika kola ebikolwa nga terina omu abimanyi. Museveni yakubanga n'omu abimanyi
Museveni yakubanga zira tamanyi Museveni yabange mmere nga teri amanyi ate okumanya nti Museveni ali muyayi nga bwabbe emmere ajagamba obote yabye emmere niye fulo musiramu nakaba fatuli bantu bana mtetuli bayekera kubanga olina okyagulanyi nakwayita revolutionalist alina okwenza ow'enkyukakyuka kyagulanyi enkyukakyuka eri mateeka etali gune wongo okole gyekiyekera enkyukakyuka etali mu kuyiwa musaayi kubanga mu bukolo bw'amagye omulabe tomulaga direction gy'okwata wasiga kazigo ngokola chufana nabagamba nabana beyigaga tumwategete bali bakubyali timwandivudde ku kyeyambaza mwandibadde mukivumirira nnyo nga Museveni yakuta najega zisagala kutemu nako abatemu kusi kuno lwaki mukuba ninga yakubye emigo Museveni yakuba abantu emigo ku State Square abagamba no lule no waka nachi mukuba muti abantu katingina ku ebemwe beeta Museveni naga bakuba bati abantu ku State Square bakuba bati civilian ninga yabakubiye omuntu omugeza yagala entebe kyakola kwezi tufumire bitu byokumalira abantu obudde wali bana Uganda nga serious bagala enchuka katibagala katemba wammwe buli ojja n'okola ebintu ebiyamba Museveni okubeera mu ntebe mukatana muguloma omenya bana Uganda emitima abandi badde bagamba twagala entebe ne bafuna essuubi eritaliiyo enkolayo enjogerayo endeeyisaayo yekugobereza abantu abantu bagala muntu alizoninga tosobola kujja mwena bana abasajja balina omululu gw'obuyinza basobola ntuya akatambala gwe yangwa Nachika pili katika Kyagulanyi bamumaze nenga go wetadde mu target mutegeko esi ngenda kufira muno oshika kye nkugamba buli logamba nti ndi muyekera ngeteka yayise jjo tegeze teka yabadde tufu okuyita Museveni yabadde kwanga eteke lifuga abayekera bonna bakoni babanonya kubatta ate ICC yebanonya koti yensi toswa koteka ko statement nene bwetyo nga gwe leading opposition statement chako je yabadde akola yandigambi nti ffe abenkyukakyuka bali revolution abagala okulaba ensi yaffe nga tebatulugunya Edi Mutwe ensi yonna munda mungule okatambala n'ensi ensi yonna munda omusajja gwe nwanyisa atulugunya abantu yasaze Edi Mutwe akankana bamukubira ebidagala byesimanyi abaganda abasoga abacyoli abanyankole luno otalo sirwange lwammwe lero batulugunyiza Edi Mutwe ncha mwana wammwe olaba tulugunya Edi Mutwe gwe tumanyi mu kamera katero omunaku w'ebusoga atambuza ebikajjo bannange mundegatteko bataata bamama nze mutamanyi wammwe sirina buyekera nabo nze nazze kukyusa mbeera yaffe etuluma abayekera bajja ne bonoona ensi kubanga omuyekera kitegeeza mpaka katambala nyamba omuyekera kitegeeza kwonoona nsi to destabilize the country nze size kwonoona bintu biriwo nzize kutereeza nagoba nfuga mbi mu Uganda bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section weera bulungi weeraba